Mulutike Lubaga mu misa ey'okwebaza omutonzi olw'emirimu n'obulamu bw'awadde Monsignor Charles Kato Katongole eyafudde n'agamba nti omugenzi abadde mukozi musufu nnyo naddala bwe yali mu lukiiko olwalwana ennyo okutaasa ettaka ly'essaza Kampala eryali likumpanyizibwa. Abadde muntu mukozi nnyo. Emirimu gye mbagamba egyo egya Kampala Diocese Land Board si myangu era atali mukozi tasobola kugikola. Naye ye kubanga abadde mukwasi wa budde ate ng'omulamu ogumuleese taguvaako omuntu bw'aba omukozi atera nnyo okukwata obudde. Yampa essomo mu bwetoowaze ensonga zonna amala kuzisunsula ate nga mugezi nnyo talwawo kukuwa kyalowooza naye ng'amaze okukisunsula obulungi nga mumanyi era bwe yakubuuliranga ebifa ku ttaka lya ssaza ly'e Kampala ng'oyinza okugaa nti obutaka bwe tebuli eri Lusenge. Era ekyo nakyo nze lyali ssomo ly'amaanyi nga lye lino nti bw'oba oweereddwa omulimu olina okugumanya mu buli kanyomero. Ekyo kikuyamba okugukola obulungi ate ne gukwanguyira kubanga bw'okola ekintu ky'omanyi obulungi tekikukooya. Twamutwalanga eyo mu makooti okuwa obujulizi n'ayogera ku bikwata mu kigo kyonna ky'oyinza okulowoozaako wano mu Kampala ng'oyinza okugamba gye yazaalirwa ng'abimanyi. Kale eryo nalyo lyali ssomo. Katikkiro agambye nti omugenzi abadde ayagala nnyo obuwangwa bwe era kye kimu ku bibadde empagi Luwaga mu buweereza bwe ekiseera kyonna. Kyamazima abadde ayagala nnyo kika kye eky'ente era neebaza mwami Kakooza amwogeddeko n'abitubuulira era yambulira bingi nnyo ebikwata ku kika ekyo ate n'ebikwata ku Bwakabaka era abadde ayagala nnyo kabaka we. Kyenva mulabanga Vicar General atubuulidde bwe yali yenyumiriza ennyo mu Luganda. Olulimi ly'eggwanga era bw'oba oyagala okuzaayo eggwanga odibya lulimi. Kale nalino ssomo eriffenna omuntu asooka kubeera Muganda n'afuuka mubatize oba omukatuli ate oluusi n'ayitibwa ng'omusaseredooti. Awo nno bassebo mmwe abali eno abangi bwe muti ssomo ddene era abaawula abakulembeze b'eddiini abaawula ebyensi ku bya Katonda banditegedde obulamu bwa Monsignor oli ono nabo okuyitibwa kwabwe ne kubanguyira. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kitolwanga mu bubaka bw'atiise Vicar General w'essaza lino Monsignor Charles Kasipante omugenzi amusabye gy'alaze asabira Uganda eno kubanga eri mu kaseera ako akusoomoozebwa ebikolwa bingi omuli eby'okujijjanya bannayuganda okubabuzaawo n'ettemu bisuse. Ekigenze nga kimuleese evvuunya mu mutima obutalaba nkyusa ya buyinza ya ddembe naye okulaba nti bali mu kuwamba abantu mu kubakuba miggo ku mitwe n'ebirala ebiringa ebyo. Era obaga wano waliwo panda gaali naye oba kye tulaba mu drones ekiddamu ne weewuunya. Uganda tudda mabega oba tugenda mu maaso? Ndowooza n'atuwolereze eri Omukama gy'agenze Uganda efune obukulembeze obwensa obusaanidde eggwanga lino obusaanidde abantu ba Katonda. Oluganda twongera okusabira omugenzi Monsignor Kato ng'atuuse awolereze eggwanga lino tufune akalembereza. Ku lulwe Monsignor Charles Kasipante omugenzi amwogeddeko nti abadde muweereza mu Ekereziya ate mutya era akoze ekisoboka kyonna okuyigiriza emiti emito obuweereza eri Omukama Katonda. Monsignor Charles Kato Kasipante waakuziikibwa ku Lwokusatu okwosenkya eggomba ng'afiiridde ku gy'obukulu 85. Okusaba kw'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asaba Kooti emukkiriza aggyeyo omusango gwe yawaaba ogw'okubba obululu mwawakanyiza obuwanguzi bwa Yoweri Museveni buhabulwa ku bwa Pulezidenti mu butongole okusaba okwo okuteekeddwa mu kyapa ky'eggwanga. Okusaba kwa Kyagulanyi kuweereddwa nnamba 241 okw'omwaka 2021 erinnya lye liteekeddwako ng'omuwaabi ne be yawawaabira bonsatule ne balambikibwa. Mu kirangiriro kino bannayuganda balalikiddwa nti Kyagulanyi yataddemu okusaba aggyeyo omusango gwe yawaaba mu kkooti ng'awakanya obuwanguzi bwa Yoweri Museveni ku bukulembeze bw'eggwanga era ekirangiriro ekyo kiteekeddwako omukono gwa Registrar wa kkooti ensukkulu mu Harriet Nalukwago Sali. Mu tteeka erifuga okulonda omukulembeze w'eggwanga ery'omwaka 2021 mwe muli ennyingo ya 20 ekirambika nti omuntu singa abajja omusango oguwakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti okusaba okuteekebwanga mu kyapa ky'eggwanga. Etteeka ligamba nti Ssaabawolereza wa gavumenti anajjanga mu kkooti n'akkiriza oba okugaana okuggyayo omusango mu kkooti nti era mu kyo oyo aggyayo omusango ogwo anaaliyiriranga babadde avunaana. Omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Solomon Muyita agambye nti olutula lwa kkooti olunaawulira okusaba kuno lwakubaawo ku Lwokuna luno ng'ennaku z'omwezi 4.
Kyagulanyi ng'ayita mu bapuliida be abakuliddwa Medard Segona yasaba kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogwokubiri emukkiriza aggyeyo omusango ogwo era yawa ensonga eziwerako ng'alumiriza ntayinza kufuna mazima na bwenkanya mu kkooti eyo. Ono yeevuma nnyo kkooti olw'okumumma omukisa okukyusa mu mpaaba ye okumulemesa okwongereza ku bujulizi bwe yasooka okussaayo okukwata n'okutulugunya abawagizi be ng'abamu baali bajulizi mu musango guno ate ng'ababatulugunya be bakolera Yoweri Museveni ne Ssaabawolereza wa gavumenti ate Kyagulanyi be yawaabira. Abawaabirwa basatu mu musango guno Yoweri Museveni, akakiiko k'ebyokulonda ne Ssaabawolereza wa gavumenti bonna bakkiriza ddayi Kyagulanyi okuggyayo omusango ogwo kyokka ne bawakanya ensonga ze yeesigamako. Mu musango Kyagulanyi gwe yawaaba ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri yali ayagala obuwanguzi bwa Museveni busazibwemu ng'alumiriza nti okulonda kwajjulamu vulugu mungi, okugulirira abalonzi, okukyusakyusa ebyava mu kalulu, okukiisatiisa abalonzi n'ebirala. Wakati mu mbeera eno, omu ku baavuganya ku ntebe y'eggwanga, Engineer Willy Mayambala, ye yasaba dda kkooti emukkirize yeddize omusango ogwo. Ebyonga biri bityo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alangilidde enteekateeka y'okubanja obuwanguzi bwe mu mirembe kuba nti ssemateeka w'eggwanga abawe ebbeetu eryo. Kyagulanyi abadde asisinkanya abakulembeze ba NUP okuva mu bbendobendo ly'e Busoga abamukyalidde mu maka ge Magere Kasangati okumukulisa byayiseemu mu kiseera ekyakalulu. Kyagulanyi agambye nti oluvannyuma lw'okuggyayo omusango mu kkooti ogubadde guwakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni kuba pulezidenti, ensonga kati waakuzizza mu kkooti y'abantu beesalirewo era waakubanjulira obujulizi obukakasa nti obuwanguzi bwe bwanyagibwa. Omusango ogwo tuteekateeka oguwaaba eri abantu. Tuguwaaba tutya? 1. Tugenda bawa details zonna. Tugenda bawa computation obukakafu nti twawangula era tubawe ne percentage gye twawanguza. Tuyina DR forms zonna ze twakuŋŋaanya eziraga obuwanguzi bwaffe, newankubadde nga amagye ne poliisi paka kati bali mu kuyigga abo abaali ba agenti baffe. Tugenda byanjula eri mmwe. Omupoliisi w'enjiri Pastor Fred Muwanguzi yavuganya ku kifo ky'omubaka wa Bugabula South era omu ku bakulembeze ba NUP mu Busoga akyomedde nnyo basumba banne ab'abalokole baagambye nti beefaako bokka na bokka tebakyafa ku banyigirizibwa wano mu Uganda. Abasumba mu Uganda muno ababona abaana baife be bali kuwamba ni drone boogera balina moral authority eyogera ku motoka. Abasumba mu Twidi tusabira mu kanisa ebiwempe aye ng'emmotoka daife da beeyi n'amaka ga beeyi. Abasumba balina moral authority eyogera ku muntu yena nenda asaba abakulembeze ab'eddiini mu iwanga lino erya Uganda nti okusirika ng'abaana ba Uganda, abantu ba Uganda bali bonaabonezebwa, bali kwitibwa, emisaayi emito giri kwitibwa, mwasirika mweyagala, Katonda adaba kuba galaama era adaba kulimira. Manje eri kibaakutikka omubaka omukyalo omulondo wa kibuga ky'Ejjinja abuulidde Kyagulanyi nti Abasoga abaamu obuwagizi bungi ddala era akasanga yawangula ekitundu kya Busoga ne balangiriramu omulala n'agamba nti bakyalina eddimu ddene nnyo ery'okununula obuwanguzi obwo. Aye ekyabaire e Busoga twakuwaira akalulu nga kabitirivu ino nga tikabalika era akalulu wabanga okawanguyire. Aye olw'okuba nti eri abantu abataakuzibwa nga bagamani mu iva lye batabawaire era batyo baakunyukiriza omukono baataamu omukono bayiba iva lye batabawaire. Baba olina akembako kewayemba akatwizaamu isuubi. Mu kiseera kyekimu Kyagulanyi asisinkanya ababaka ba paalamenti abalonda ab'ekibiina ekyo mu nsisinkano etakkiriziddwa mu bannamawulire. Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina agambye nti ensisinkano eno ensisinkano nga zino za bulijjo era ekiruubirirwa kyakunyweza mirandira gya NUP. Ebyo nga bikyali bityo Kyagulanyi Ssentamu addukidde mu kkooti enkulu mu Kampala ng'awakanya ekiragiro ky'ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority ekyamulagidde aweeyo emmotoka ye empya egambibwa nti eyitamu masasi badde mu buto okugigerekera omusolo. Kyagulanyi ng'ayise mupuliida we Anthony Wameri agambye nti okuva lwe yeesogga ebyobufuzi afiiriddwa ebye bingi nga mwe muli n'emmotoka ekika kya Tundra poliisi gye yabowa nga ne gye buli eno ekyakumirwa ku poliisi ey'omu kibuga kya Arua. Omu ku baami ba Kabaka era abayamba ennyo Ssekabaka Muteesa II okudduka mu Uganda nga Apollo Milton Obote awambye olubiri mu 1996 omutaka Richard Ssekalaala afudde. Omusasi waffe Henry Lubuulwa yalina ebisingawo. Omutaka Ssekalaala y'omu ku baami ba Kabaka abaaliwo nga Ssekabaka Muteesa alumbibwa yali
saba minisita y'eggwanga lyattu Uganda mu 1996 Milton Obote mu Lubiri e Mengo n'ayambibwako basajja abalala okuli omutaka Miransanafu nga bawunya Ssekabaka Muteesa n'okumuyambako okudduka mu buwaŋŋanguse. Ono era yaliko omu ku basajja abayigganga ne Ssekabaka Muteesa mu biseera byabwe eby'eddembe. Kyokka oluvannyuma ono yasalawo agenda awummulire ku kizinga eky'ebugaba mu ggombolola y'e Bufumira mu bizinga Essese. Kyokka olunaku lwaleero asize omukko gw'enkomerero mu maka ge agasangibwa ku mwalo gw'Ekaazi ku kizinga kino eky'ebugaba mu ggombolola y'e Bufumira. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'Essese Kweba Augustine Kasirye ategeezezza nti essaza ly'Essese lyakufiirwa nnyo ku mwami ono abadde ow'enkizo nga muwi w'amagezi omukulu eri Kweba awamu n'atwala essaza ly'Essese bonna. Era bwe balumba Olubiri naye yalimu era yatambulanga nnyo ne Ssaabasajja Kabaka naddala Ssekabaka Muteesa n'ekikulu nnyo bwe bataabaliranga ku lusejjere lwa Ssekabaka Muteesa bagenda ne bayigga naye bwe bagenda okulumba Olubiri era nga mwali omu ku booluganda ba Ssekalaala era nga headmaster w'essomero lya Kibanga Primary School Charles Tosubwa ategeezezza nti Ssekalaala akoze kinene nnyo okutumbula ebyenjigiriza mu bizinga Essese era nga yakuteekawo ekijjukizo okujjukira omusajja ono akoze nnyo kutumbula enkulaakulana n'ebyenjigiriza mu bizinga Essese. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB kigambye nti ebigezo ebyakamaliza ebya siniya ey'okuna olunaku olusoose bitambudde bulungi newankubadde nga wasooseewo okusoomoozebwa mu bitundu ebimu ebibuuzo gye byatuusiddwa ekikeerezi n'okusinga ennyo mu Kampala n'emiriraano. Abamu ku bayizi 33 aba siniya ey'okuna be batudde ebigezo ebisookedde eddala leero nga bakeeredde mu ssomo lya physics. Bano batuulidde mu bifo ebiwera ddala 3,935 okwetooloola eggwanga ng'enkya bakeerera ku lupapula lwa chemistry n'olupapula lwa music. Jennifer Kaule ayogerera ekitongole kya UNEB agambye nti ebigezo tebitambudde bubi okutwalira awamu. Tugizza okubanga byatuusireete especially nga mu Kampala ekyo kyo kisoboka kubanga mu Kampala no lwajjamu obusobozi okusanga emigetiko gy'emmotoka olwaliro abaddeyo abaana abaddayo ku ssomero abantu basobola bafunyemuko obuzibu era mu byonna byonna olunaku lugenza okuggwa tetufunye kusataganyizibwa kwonna bamaze ne batandika ebigezo bwe baba nga batuusireete tuba twongeramuko eddakiika tuzo kibanga kyali kya ssaawa 2 n'eddakiika 15 okusinziira nga abayizi babeera batandikidde kukola ebigezo. Ebigezo by'omwaka guno abayizi abawala bangiko okukira ku balenzi ku mutendera guno. Abawala bali ebitundu 5 n'akatundu kamu ku buli 100 ate abalenzi bali ebitundu 49 n'obutundu 9 ku buli 100. Ebigezo bya luno bikoleddwa wakati mu kwerinda ekirwadde ki COVID-19 ekyasannyalaza ennyo ebyenjigiriza mu ggwanga lyonna. Omutandisi w'essomero lya Light Secondary and Vocational School Bulenga Ssaalongo Joseph Kiberu agambye nti newankubadde embeera ya COVID enyize nnyo amasomero ne basobodde okwekwanyakwanya ne batuuza abayizi bonna. Abaana 213 siniya ey'okuna olw'ekisa kya Katonda basobodde bonna okutuula mu shifuti emu nga bye bakozesa mu bya sayansi bibamala bulungi era bwe tukikkiriza nga kijja kubaawo mu subjects zonna ze bakola za sayansi. Wadde embeera ya COVID gye tukoleddemu ebigezo tebadde nnyangu naye tukoze kyonna ekisoboka era tulina essuubi nti abayizi baffe bajja kukola bulungi. Omumyuka wa Ssaabalamuzi wa Uganda Richard Buteera ayagala wabeewo enkola ey'enjawulo eneeyitwamu okubangula abalamuzi ku nsala y'emisango egy'obukenuzi okwongera okuyamba gavumenti okuzuula mu bwangu ebiba bikumpanyiziddwa abakulembeze mu biti ebyenjawulo. Omulamuzi Buteera abadde atongoza enkola ey'okwanja ebyobugagga mu bakulembeze ey'oku mutimbagano etongozeddwa ku Imperial Hotel mu Kampala n'ategeeza nti abalamuzi tebannabangulwa kimala ku nsala y'emisango egy'obukenuzi mu butuufu bwagyo. Kati ekiruyisako ku misango gino ekiri nti abalamuzi be tulina batono. Tugezaako nnyo okulaba nti abalamuzi beeyongerako ku muwendo, beeyongerako ku training, emisango banguye okugiwulira, abaavunaanibwa ategeere kiki kimuvunaanibwa, bw'aba bumusinze akole ekibonerezo kye, bw'aba asinze aveeyo agenda akola ebibye. Emisango gya corruption si gya bulijjo, buli bw'enguzi ababukola bategeevu, bapulaninga bulungi kye bagenda kukola n'okukweka bye bakoze. So weetaaga abanoonyereza obujulizi buno babe nga baayiga kye bakola, n'abalamuzi nabo batendekebwe okulaba nti emisango gino gye bakolako bamanyi ngeri ki gye bagikoramu, tulabe nti
obuli bw'enguzi bulwanyisibwa si IGG yeka naye n'ebitongole ebirala mu gavumenti bulwanyise obuli bw'enguzi. Omulamuzi Buteera yeewunyizza ekirobera abakulembeze okwanja obugagga bwabwe abamu ne basalawo okubikukusa. Amyuka kalisoliso wa gavumenti Maria Muwangadya agambye nti abakulembeze 2,000 be bajeema okwanja obugagga bwabwe emyaka 2 egiyise, so nga omwaka guno abakulembeze ababeera ddala 300 be basuubira okwanja ebyobugagga byabwe eri afiisi ya kalisoliso. Ono era alabudde n'ebibiina by'obufuzi ebisukka mu 50 ebyawandiisibwa mu butongole wabula ne bitayanjula bya bugagga byabyo okuggyako ekibiina kya NRM kyokka nti nabyo bobikeeredde. I want to take this opportunity to call upon the more than 50 registered political parties in Uganda whose executive members are yet to register with us and are not complying with the requirement to declare their assets and liabilities. I note that only one party out of all these is compliant, and this is the National Resistance Movement. All the others are defiant. I want to urge them to comply with the law to avoid consequences. Enteekateeka y'abakulembeze okwanja obugagga bwabwe eri kalisoliso wa gavumenti etandise olwaleero yakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwokusatu. Klabu y'omupiira ya Vipers ese omukago ne kampuni ya langi eya Plascon okumala ebbanga lya myaka 2 nga kampuni evujjirira klabu eyo. President wa Vipers Dr. Lawrence Mulindwa yayanjudde abavujjiriza abo ku mukolo ogubadde ku kisaawe ekitende era Plascon ewadde Vipers ensimbi obukadde 10,000 okumala emyaka 2. Dr. Lawrence Mulindwa agambye nti musanyufu nti klabu okwegattibwa ku kampuni ennene obwenkanidde mu East Africa kigenda kujongera amaanyi. Plascon yegasse ku bavujjiriza abalala abaddewo okuli Hima Cement ne DFCU Bank era akabonero ka Plascon kagenda kutimbibwa mu mugongo gw'emijoozi gya klabu eyo. Bwe lituukidde leero nga Vipers tennakubwamu mupiira gwonna mipiira 10 gye yakazannya era ekulembedde liigi ennobonera 24. Ate empaka za Premier League ziddamu okuzannyibwa ekiro kino ku ssaawa 5 n'omupiira gumu nga Everton egenda kubulonda ne Southampton. Olwaleero ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu omuganda guyita mu Gulansigo omwaka 2021. Bwe lwali bwe luti mu 2018 waaliwo akasatiro mu Kooti e Masaka abasajja ba kijambiya abaatigomyanga ebbendo b'enderi e Masaka bwe baatoloka okuva mu Kooti nga banaatera okusomerwa emisango. Galiwango Musa ne Mohammed Kiddawalime baabuka okuva mu Kaguli ne batonta era abasirikale abakuumi ekyabagwako baagenda okujjukira okubagobagobako nga wa bawerekereza ku byasi naye nga abasibe beeyongerayo bweyongezi bwe batyo ne beeyokya ekibira ekiyitibwa Kumbu. Obudde bwatuuka okkunira nga abasajja tebalabikako naye nga bwe bagamba nti ennaku z'omubbi zibeerana lwali olwo bassempapa abo ne bava mu nsiko baatuukira mu maka agamu n'ekigendererwa ekyokunyaga kyokka omukyala Nyirimu yatemya ku batuuze bwe batyo ne beekolamu omulimu ye Kiddawalime ne bamutta kyokka Galiwango yeemulula busota n'adduka naye oluvannyuma baamukwatira ntuŋŋama eyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Eyaliko omukulembeze wa Bufalansa musajja Nicolas Sarkozy awumalula esiridde Kooti ya Bufalansa ekawang'amudde nti yasussa obulyake ng'akyali mu ntebe era emukalize ku kibonerezo kya myaka 3 mu nkomyo. Sarkozy ow'emyaka 66 ogumusse mu V gwa kugulirira omulamuzi Gilbert Azibat eyamubbira ebyama ebyali bikwata ku musango omulala ogwa Naggomola Sarkozy gwe yali aweredde emba nagwo. Kitegeezeddwa nti omulamuzi ono yamusasula n'okumuwa omulimu ogwali omusave ennyo mu gavumenti ye era bwe kityo Kooti etudde mu kibuga Paris ekya Bufalansa omulamuzi oyo n'emukaliga ku kibonerezo kye kimu ne pulida we Thierry Herzog. Kooti eno newankubadde emusalidde emyaka 3 emyaka 2 giyimiriziddwa era kitegerekese nti anaaba waddembe okumusibira mu maka ge okumala omwaka omulamba so si kugenda mu kkomera. Wabula era kitegerekese nti Binyonkondo Sarkozy ne banne bandi balenteekateeka ez'okujulira mu musango ogwo. Poliisi ya Bufalansa yennyini ye yasuula Sarkozy mu ssupu ayokya kigambibwa nti yalumika emboozi yali anyumya n'omulamuzi oyo kazaalabulwa byonna bye bakaanyaako poliisi ne byagigwa mu kutu era ne bikwatibwa katambi. Omusango gwatuusa Sarkozy okugulirira omulamuzi gwe gukwata ku mugagga wa kampuni L'Oreal eyampokera omusimbi omungi mu 2007 amala awangula obwa president. Bino byonna byayongera okwanika omukulu oyo Sarkozy nti musajja mulyake wa bbaluwa enguzi yagitandikirawo okugirya nga tannajja na mu ntebe.
Omusajja mukulu ono era waliwo emisango emirala egy'obukenuzi gimulinze mu kkooti egitandika okuwulirwa mu mwezi ogwokuna omwaka guno so nga azze ameggana n'emisango emirala mingi omuli n'egy'obutayisa sikaati. Newankubadde byonna biri bityo wabula Nicolas Sarkozy akyali muganzi nnyo mu by'obufuzi bya Bufalansa mukadde kano ng'ebula omwaka gumu gwokka balonde omukulembeze w'eggwanga omuggya.